Veko esagala kufanya nya senga nyo ali abawadoro rugamu senga we naye za ibyude nedda tukisoboka engweza amaska sola hizo zange zino sente zange sagala buyali mumveko madamu rozeti nyisonyiwa nawe yogere birimo amagezi gwe nisenga mugenze yo katumu utu nya niyo ezo ngenda ngungende omanda gawata nsendi wano sagala kumanyirana Kata ngo mutwanye sonyiwe ezange zayika windo zayika rozeti senga nagomese kulira egomese kutamye oli zambula bana badire senga tuyambula gomese bimpulira bimazeke kazo nobera wa mwanyoko nebo zambula mazeke bilembe Right, anti akaziga akakabyako mulembe gwe nawe no mvubuka ali eyo nga wetaga akazigo akashananya olususulu utambule muko bagambe ono omwana wawa akazigo kali kamukokka gwo mukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamukokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulu ne lufaananga olwa baby omutone lunyirira tekerusa tekayeta biti bina bina makula byonna byonna boyinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wamanga noti eri +9715246807778 osoba funa obo byataze bakola deliveries zakabi bona obosinze baba kikutuusako nanga akange kakano kangede nkakozeseko Manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka sente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality ayina kyeyekoleddewo. She's trying to inspire abaana abo buwala abali eyo that you also you can try to do something in the society. Nyondo Gilim kyekizigo kyeyakoze kizigo kirungi nnyo ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese so gwe wena ali eyo. If you're looking out for something echokwesiga ekiziga ekirungi Nyondo kozi kyestamanyo balina akabasajja oba akabakazi naye oba oli mukazi oba oli musajja ndoza fenna katukolako kanyendengezesa akange Nyondo Media bale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Glim ke kaloshoni akamanyi kanokola. Thank you. Anda kasana mkaulia mtya kocha kakawe kugamba kocha ensi ne kocha ne munsawo omwe tekabocha munsawo ate bakatukayo batya nyane ndowooza nti bakayo kyanzenze ka munsawo ngenda mukana katolofa abatakola ati by the way watuleka tukola wali ku restaurant ne kati bali mu renovation kati batugambye tusoke tuyimirire babawumuzamu mpaka ddi batubulira mpaka father notes bajja tugamba kati tuli waka n'ekirala kyobadde tomanyi ine yakomawo anti liba sanga yali yamugaana naye wayitawo like ennaku nga bbiri nadda nga talina gyakubeera kati munakoze yali luddawa ku street simanyi tasaa kugamba ate naffe tetusamuyingira nnyo munda tumubuuzize kati yeeyisa atya yakyuka yakkakkana yamanya ekituufu n'okimanyi nti omwala kali akimanyi nti awo naye omusajja si yamuzaala yali takimanyi kale aba famire tetubeera kyakola yali takimanyi ayisinga okwewuunyisa ssebo bano bwe bali abooluganda waliwo kisoobera Yenga kyabateekamu mbuno gwe mujjana nnyina ye gwe atali muganda woono kala kyebatwala. Anyway, nze senga yakola ki? Lakuba maana nakitegeera kubera ngamba lwaki simutwala kamera wakamu baana abo biki kubanga era senga sayita kamera. Ekituufu kinti abantu balikoze eki? Tewayitegedde. Era basima bakola ki? Basima mwasima naye maana ategeera kubanga ati teri yategedde ebintu bino tende ekirala nze nkiddamu nembagamba nti tweta stories zino eno nenga twagala mufune ekyokuyiga abagobera Nyondo Media era abantu abagobera Nyondo Media mulaba bulungi nnyo ne mukakasa nti tuleeta ebintu ebigattako omuntu omulala nti nawe n'owobeera eyo manya nti kama is real ne boneeyisa otya obubi ekigenze wala kitya lazim omaana okisasulira. Kali ime mungejali yelaganga muti ze ndi mugaga twa tugende yamala naye kakasa nti ensomo osobola okubeerawo nga kyoyagaliza mukashitaawo
kisobola okutta nnyoko. Kati mulina pulaani ki? Kati kozi alinamu justice kubanga yaŋŋaana singa amuyagala obaza mu kamera naye naye singa naye ajja kitegeera kyemanyi naye kubanga abantu bali ku nyundo media baba bambuuza Rosette kubanga badde bambuuza Rosette ime kyali kitya kati nze sala okwata kamera kulaga ime ng'akomawo kati nange nkijja kumwe nti ime yakola ki kubanga nze ngenda ne mbanoonya ku simu ne mubula bwe mbanoonya ku simu ne mubula waliwo no bambi yali ebasuubiza essimu tanabagibawa yabasumisa amasimu abiri ow'e Dubai katuse mukama katonda beera nga teyalimba nakusumisa ne visa ogenda okukate nga si kiyumba. Twongera okwebaza waba abantu abatuyambyeko tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala naawe mwennyini tukwebaza ebbanga lyonna tubeereddewo mu mbeera yonna twebale nnyo bwasinga from the start era kati gwe yakitandika gwe buli kimu be number 1 be number last kale abalala bali mu makati gaba oli wakuba eriiso akuba ku Nyondo media mu kusooka bwadde emabega era asangayo ki abali awo bali wakati olwawankubadde kati tetukyakola naye kati jjukira ate naawe oluusi omanyi otuwaayo ebiri webityo kale obulamu busigala sikyaddamu kubawa kasente oba mutwalo oba 200 sikyaddamu bbawa naffe kyetubadde tugenda okukugamba mbuki kyembadde nsaba mama ndaba otunda ku bizigo olina edduuka ly'ebizigo tusaba otuweeyo ku mirimu tureme otuula ewaka kale oba tutulanga amataka go oba ki naye tuleme otuula ewaka tubadde tusaba busaba otuweeyo ku mirimu ewaka ate twagala kwekolerera okukola twamanyiira okukola olaba mama Nyondo bw'omanyiira okubeera ng'okeera ku makya n'ovaawo n'ogenda ku mulimu nodda kati bw'osiiba ewaka kiba kizibu ate n'ekirala tulinayo twagalayo tuguleyo nga bupoloti nga kaako kali awo nga si wakaye nga wolaba bino ebibaddewo nga tebasobola okugamba omanye ewaka muveewo tulina kyetuzaako kati nze njagala nnyo nga nkoze yena opportunity ebeerawo ey'okukola omulimu nga mulungi nga bwe okuwa kasente kati nze mbadde ngamba engeri gwe gye tukumanyi olwedde gwe gwe tutuukirira sooka tuweeyoko ku mirimu ku dduuka lyo nosese naye tuyiyize n'otuyiyiza connections kati kyagenda obagamba kiri ekintu kimu first of all nyina abaana benkola nabo ate nga bamala kuleka mpozi nga kyakubanyigiriza nnyo kubanyiga bunyizi ate n'ekirala wabaddewo kona abantu ab'enjawulo abali bansaba mugende mukole nabo kino kyogerera mu kamera sagala bagambe nti nabamisa opportunities mbu nabakotogera nze sikotogera mwana era najjanga nenjiwerangako nammwe nemugamba mami Nyondo sooka olindeko mami Nyondo kubanga waliwo yali ayagala otwala ono omwana waliwo yagala otwala ono kati nga naawe okyagumidde ku ono naye akyagumidde ku ggwe kitegerekeka nti singa omuntu yaba batwala babiri omulundi gumu kyandibwe kitegereka kubanga waliwo omukyala namubuuza osobola batwala babiri omulundi gumu nagamba nekikola ki tekisoboka wooli ogumira ku ono wali agumira ku ki kuggwe nti noono ayagala okuwa visa oba akuprocesingira visa nti naye bwebanga eyisemu in case nga kiri approved oba kiri successful kati ono mba nyina okumuyiiya kubanga mbasobola muleka wali however nti imwe musobola okugamba mbu yakyuse bagamba a soldier is always a soldier amazzi gakulukutira gigali gakulukutidde era bagamba sitaani talokoka kati temusobola kugamba nti ima asobola okubeera mulungi forever anything can happen bane guno musana mungi tugende ko wali mukagundi mukana akantu so kakati tukyusiza mu ka location olwe ebuguma eringi oba omusana omugi patusaanuuka nga n'ebigambo bimbulula ebyokwogera so yembeera ebaddewo wanabanga processingide ka visa kubanga gyebala gye bulaga omuntu yena alina okwekolerera nze nange nga bwendaba wali eno ffe kitaffe naffe yali yakola era ng'alina ebintu eby'enjawulo naye ndi omu ku baana baakera ku makya ne bagamba nyina okwekolerera nga sigenda kukaayana n'abaganda bange wano wata waffe tugabane tutunde tugabane blabla era nze muzeeyi waffe awo mune mirembe taata sigerako ku makya ne baganda bange bemanyi nti nobagamba kati wano ate biki wadde abali abamama abala gye bali kati wano biki twatugende tugamba kali wali bakweki babuli abaagala bo batunda obakola ki omuntu yenna nga muzeeyi yakera ku makya muzeeyi
natulukuka entuuyo n'akola ebintu n'abiteekawo nze nyina enzikiriza egamba nti teri musajja kyalina kisikola ki what a man can do a woman can do even better. So sikirizaamu nti nno kyova olabangera nalaya negamba asigala kunoonya musajja ali already developed. Njagala noonya omusajja ali promising. We can work together and we become successful. Nava buto bwange nga ye mission yange oba ye dream yange. So omwana omuwala kati twafuna omukisa nti naffe tulina okukola era weekolerera. Ate bino mbigamba mwenna abaana abali eyo mufunemu ekyokuyiga nti omusajja teriyo omusajja agenda kukwagala wadde olina akabi nakakomawa height ekomawa beauty nga newankubadde okosa nnyondo gleam oshininga nga bwondaba wano. Era omusajja oyo ajja kunyumirwa okuba nti olina kyomugattako. Kati abaana bano bayayana okukola saagala mugambe nti ate lwaki kubanga eriyo abasajja bangi abansabye ennamba z'abaana abaana njala kuwasa Naamu njala kuwasa ani era natula ne mbagamba abaana mmwe mulirwadde okufumbirwa waliwo abagala okubawasa n'okukyala bakyali bwena kukyalawa ne bagamba no Mami Rosette we're not ready to get married, we want to work at least later or with the time we shall get married when we are prepared, when we are ready. Kyebangamba. So omuntu yenna ajja nga asaba ennamba z'abaana abaana oba connection oba ki nga mwagala kuba dating nga bakwana bikitwala tugende. Hold on. They are not ready for relationship. They are not ready for marriage. They are not ready for anything. Engagement, whatever. Tebali ready. Kyebawulya baagala kukola. Twagala kukola kusooka kwezimba. Nze nange nagenda okutandika ebintu bya relationship okufuna omuntu tiyino gwe nagenda osetolinga naye yayita mpisaamu maaso nga I have worked for myself at a young age. Natuuka ku ssomero nenga neneekolerera era by the time he came into my life nga sina kye nsobola kwetuusaako nangamba nti kati omanyi ku birthday yo nkugulidde Ford nkugulidde ki nga newankubadde nti nsobola okwetuusaako akamotoka aka ssente entono naye nga esigala ki nga nange nsobola okyetuusaako. Kitegeera. So kibi nnyo omusajja okudda okulangira I gave you my car, give it back. I built your house, get out. So buli mukazi olina okuba nga olina ekikyo kyogamba nti kino kyange kiriko ngalo za musajja zikyenafa nkukolerera. Naye Rosette I must have my own house. I must have this. Omusajja anyongererezeeko. Bwangamba nti kino nkikujjako nina ekyange kyetasobola kukola ki kunzijjako. So bonna mwenna abali eyo abaana baneeno nga tebanakufumbirwa oba kudda mu bintu bya mukwano mbagala kusooka kukola. Nze ngenda kubaawa amagezi ki nga nze ababagamba nti mujje wano mutwala omu mwagamba ate kati nze nsigale ate ki naye ekyokuba tujja kukifuna kyenyinza obbagamba beegumya bokka na bokka muganda bwe yakomawo bakulaga nti takyalina nnyo mbeera eri awo however balangira nze nyina kolo kitemuyina nze nyina katakemuyina namwe mujja kufuna muli ne Rosette era buli muntu anninaanya alina okubeera nga ali successful. Sina muntu gwe nkwatako n'asigala amabega however nange siyenza ali awo ekiri awo ekyamaanyi but at least I thank God. I say alhamdulillah for the small thing, like for the small that I have. Ngamba alhamdulillahi rabbil alamin. Kati sawa zino kyenze nakyo bakyenze obbanjira oba bagamba njiga tugende ku sport beauty sport ya Nyondo Gleam waneno gundi tewaba wala waneno nakirebe tewaba wala naki neri kitemu tugenda ku branch ye kitemu njagala nkoyo 100 packages za Nyondo Gleam njagala moyo 100 packages za Nyondo Gleam njagala tufuneyo ono abaana bango mukwano gaffe yabasubiza simu nga abawadde welani wanda bawadde tujja kulaba ekyokukola tulabe nti musobola okuba nga mu advertising products ezo oba n'omuntu yena naba akyagadde ng'ali interested kubanga first of all products je tutunda eza skin products tuzina eza weight oyagala gejjamu oyagala kukyalira nsiko so tulina bedroom products mwe muli water okay eri abakyala mwe muli pooling mwe muli tightener mwe muli sweetener n'ebirala bingi bya mu buliri musajja n'agamba wow ono omukyala wannamadala owooma oli mufunda okitegeera byogazwagazwa tebikyanyuma ozadde werekeddeyo awo tugende kano gakoze nga kamu kabakyala yalamu mpulirize saa zino ndaza nnyigidde oluzimu lwa ssenga olina okuba nga oli tight
obuguma wasika kugamba ngoli mti atuukiridde kazi muli baana bato muzibe ku matu kana kalango nkayiseewo products zonna tuzirina era buli guyegeno ba package nyatekemuko obuntu obwo so that omuntu asobola okugamba nti njagala kukola mu kataitena kusala mbuto mugejjo oba oli katonda agala gejjamuuko nze ndi katonda gaseegombesa nagejja naye omubiri guno gwennyina ayika ndi ku product esala kuba ate kati nagejja ne plan ate saagala byengezze oba kitegeera kati ndi ku product ekola ki tugeza tetukola ki tusala oyagala bums oyagala hips oyagala flat tummy oyagala ki zonna tuzijja products India ate nga bakugu nnyo tuzijja China ate nga bakugu nnyo naffe tusikola nga ffe waneno mu ttaka eryaffe wano ku birime ebyaffe byonna tubirina oyagala teeth whitening oba teeth whitener eye whitener oyagala kukola ki oyagala ka product kano kanyiro nebeera nga ekola ki nogi massage nga nebeera nga ennyindo y'olulaalo nze ennyindo yange yalinga zivweti kyenyizo baga kubanga ndi mukazi muganda abaganda ennyindo zaffe ziba zitya naye neekolako obw'omulamuzi kano ka beauty ke mulaba nze Rosette nali byanga teri asobola kungamba nti Rosette nnyo naye buli kimu neekolako ne products zaffe kati yonna gy'oli abasinga mu complaininga nti nno products za kasente kangi muko tugenda kukakanyaamuuko n'omuntu wa wansi katumuyite mufuna mpola nga naye asobola okukola ki ono omwana ngenda muwa products packages 100 tugenda kudduka nomu packages 100 nze ebintu ebyange bino by'amazima si byakulimba era njagala anaabazze oba ofunye ennamba yo n'omwana tumaze okufuna WhatsApp oba ofunye nze tujja kwogera ongambe nze ku lwa Brenda ndi client wa Brenda eyo nabasobola okunsima naye ngamba Rosette twagala kwagira gwe kubanga nange siyenza ali obulungi osogamba Rosette kati nze ndi wuwo mpaayo product bweti nakasente wenda kukasalaku mufune products zino kasente akatono munda bwenfaanana lwakuba nti kamera zamboola naye nga njagala mbabuulire ate mu kaseera akali mugende mulabe vidiyo zaffe zewatukola mu kusookera ddala nalinganga waliwo gaye yagamba bulijjo mpulira nyondo nga negomba omulaba kone wena kasisinkanye n'ennyaanya ekawutamu supu neekalyamu n'ennyaanya nyamaterya nagwawo ekigo nenzirika ate nga naye nazirika dda nenziramu nenzirika omundi ogwakwa ogwokubiri so baganda bange oba mwagadde nfukamire oba mwagala enkole ki ku lw'abaana bano kubanga nze nnyina this kind of tendency nti nze saagala nnyo ebintu byakusabiriza tujye tugambe walalalala muntu yeeyo akasente onaabonabona onowana mumulaba ali strong enough she can work for herself as well she is kati saagala nnyo tujye tubasumbwe tugambe bannange kaakati njagala abaana bano bafune capital singa mbaguzako products zino zengenda obbawa basobola okugatta akasente ako ne bafuna business eyaabwe nga tuli abakozesa bwebanga basobodde okufuluma abafulumye nga agenda nasigala nga running a business okoze eki esigaddewo nagenze ebweru abeera afulumyemu nabeera nga aweza akasente okukola ki okuyimiriza okugaziya business omulala gyabeera akoze eki gyaba asigaddemu ime tumwensonyiwe tumulabe nga muzimu oba musambwa tumuleke tukola manyi kumugoba kukola kiraba nabaana mbeebaza nti balina omutima omuki omulungi so mbasaba bamama ne bataata mba mwagadde kufukamira nsobola nze buli waleeta omuntu wano ku Nyondo Media njagala aveewo nga musanyufu saala kosa muntu abantu basinga bagamba she's doing content on you, you know, she's using you, she want to get likes, she want to get money, whatever. Kali kino kankyapire nga nkibagamba nga ndi mu kamera nze saawa zino nakamala emyaka giri egyo ngenda mwaka gwakubiri kubanga bamblockinga okubanga aninga akasente konna ku YouTube nyine tubinateekayo nga tebikirizibwa ne bamblockinga so kati ndi mu mwaka mulamba n'emyezi giri 4 so bajja ku unblocking after 2 years kitegeeza mbuzayo emyezi emeka 8 ngambye mwaka gumu n'emyezi 4 bambula emyezi 8 okuba nti basobola okuba nga bampa kasente ate n'ekirala nze sinulya nnyo ssente ziva ku YouTube kubanga kasente kabeera katono katunulyamu Rosette nkoze 10k views nkoze 100 views nkoze ki what about those who are doing millions and billions of views ku YouTube bafuna sente mmeka kale nzaali eno afuna zino zembeera afunye nti just ekiriwo okuva buto bwange newembeera kusomera abaana ne bagenda bagamba Rosette we used to see you so no wonder we used to see you this is how you are, you had a kind heart, this is how you used to be kubanga nze nagulangawoko n'obubiina kuyambako baana abo nfunye waka sente nti so mutima gwange ate nakulanga nsaba ngamba Katonda nti Mukama njagala onfuule omuti ogw'ebibala
nga byengedde bikulukuta bwe biti naye nga bigenda kuliibwako muyala yekka nkisabanga nakuva mabega naye nga manjagala nfuuleeza ensulo kubanga kyawandiikibwa mu Bayibuli era essula gye mpulira njagala bukadde okukola ki however side quoting I don't know where it is but I always speak it naye nga Mukama njagala nfuule ensulo eyeekulukuta n'amazzi agamuwoomu agagenda okunywebwako omuyala yekka saagala kuba ttaka ku kiswa osanga omuntu nga ye oludda ali bulungi n'okola kukwasa ettaka n'okuba ku kiswa ye kiswa tolina kyomwongeddeko njagala omwana atana kyakola ki so mbasaba mwenna abali eyo muli USA muli Canada muli South Sudan muli South Africa muli Dubai muli Abu Dhabi muli wano Uganda yonna gye muli njagala mutulemu kuba mu mutima mugambe Rosette bano abaana ye waba abayimiriddewo abayisa atya subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah nsaba Allah wa ta'ala mwenna bagaziza ensabo zammwe buli muntu anaavayo n'agamba kangule package ku lwa Brenda akasente akasevinge nange sinza ayina ennyo bagamba nti obugagga guba mutima era emmeeme egaba ekola ki efuna bwogera ku makya n'obeera n'ekikopo kya caayi nga kijjudde n'omulekaawo ate omuyiyeeko eva ajja kuba bw'ati naye ate obeera nga omunywedeko nabira wakitoba n'omugabako ojja kufuna amanya gakola ki agongera so mweyigiriza okugaba okuyamba okufuna ate omuntu ayambala kitukwetageza kuba nti oli mugagga kubanga ziyimiriddewo abaana badde mu mbeera yonna nsokuba nga njogedde nnyo n'ebino mubifune mubiwulire sirwa kuba nti nyina nnyo nange mbeeramu ekisaawe ntukawa ne Uganda n'ebitaano nga sibiraba n'ekikumi nga sikirina mu nsawo yange tekiriimu nengamba subhanallah wa ta'ala naye Katonda ono okumanya alina ekisa nti buli wabeera ng'oli muntu mulungi Katonda takuleka kulaakinga era omutima gukuba nengamba musawo sirina mwadde ekikumi sirina mwadde olukumi nti mba ndi awo waliwo akasimu akavuza Rosette njagala poloti Rosette soko nsindikira wano Nyoro Green Rosette soko mpeko kino Rosette soko mpeko kiri kitegera mwana wa mama so bwe bityo bitambula yense buli wolibeera omuntu omukakkamu omuntu ow'ekisa Katonda ajja kuguliranga maki amakubo ate n'ekirala obwesimbu n'amazima n'okulumirirwa n'obuntu bulamu is the key to success nze mundaba waneeno I will not say that I'm successful but as I said before at least and I will say alhamdulillah essaawa zino ensoo gye mwalabe singa si ime kuba nali nkunganya ssente zo n'omwana kumutuma suliyaba nasaali gikoze eki oba singa ime yasindikanga ssente ze nezezibika ne sifaayo nandibadde sifuddeeyo era walisanze nga ensolo sigifunye naye omwana yampanga ssente ze nenzitereka byonna mwabira basijja binyumya nnyo so kyenyiza okubagamba njagala n'omuntu aveeyo agambe Rosette njagala poloti oba kusevinga nange oba ogisasulirawo naye njigula lwa ime astaghfirullah I'm sorry njigula lwa Brenda nja kukwata akasente kawe Brenda mugambe Brenda twatunza kapoloti waneeno naye oli yazijjidde mulijjayo nagamba ngula lwa Brenda ofuneko akasente njiguza lwa Naamu so that ndabe nti nsobola bakuŋŋanyizaako akasente mubeeko ne kyemwekulira ze sigenda genda mu bantu nga be tugende tukole zi live kubanga nga mbadde ngende ku mashede nga tugende ku TikTok ina abantu bangi ina followers mudidi era ngambye genda ku live tusana okubeerako abantu 10,000 ne bagamba kati katukuwe ssente tuwe namba kola kino neze nabikola ki nabigaana njagala abaana bano tubasupporting mu ngeri ya kola tubasupporting mu ngeri ya kola ki ya kola so byeyo baganda bange era mwenna abali eyo nga mwagala skin products nga mwagala kuwagira ono omwana oba ono omwana n'abagala lwezi katuwagire ffe katukakanye kabeeyi mwagala bedroom products mwagala products zonna ez'ekikazi kyonna kyonna mwagala kyogo mwagala ki byonna bikola ki weebiri kyembagamba wane muzeeyo okumuleeta okumufuna tibadde byanguze manyi kyenakoze eki nakoze kyenayiseemu oza okunuunyako omuntu yenayina ataganyizibwa embeera wendi ate is costing abantu ssente akati olina ekizibu kino mpayo ssente ndyoke nzigye nedda baanamu mapakusabanamu ndoza kankomaawo abaana bali okusevinga nange Saudi Arabia mbeebaza nnyo nina abaana mudidi abasevinga nange sisobola kubulankanya ssente ya mwana wallahi billahi tallahi ntya Allah wakiri bwe mbulankanya ssente z'omwana ne neebuzaabuza omwana esimu kyayagala Katonda atwala nga bukyali bino mbyogera mu kamera era mbeeranga mu kamera bw'obanga nga opaddenga ssente zo tobeera nkuna keemulugunya konna kati anti Rosette ngenda kulya ssente zo I cannot do that era mujje musevinge nange kubanga nakibagamba abaana abakadaama abasinga enamba esinga mwagenda nga muli basingo mother otereka akasente katono noba atagenda kyagenda kukolera nakuno okasaasaanya kaleeta okampe
oba ki ofuna katako kabeerewo nze tontya mpaka sente ko sigenda kakola ki sigenda kalya era ebintu byange bina bibeera mu kamera sigenda kulya sente ya muntu n'ogwo kubanga gibikomekkereza ng'oyidde sente y'omuntu bina tubikola kitubimanyi ng'ogyeko ekyo nga sirowooza ku ebyo my heart is not willing to eat anything that does not belong to me sisobola so ndowooza nyiza okuba nga njogedde nnyo nenga enamba yange eri +971 5240670 778 mbeera n'ebyo yavaako kanjiddemu eya whatsapp eri +971 52406 709 njiddamu gumu eya calling ya Uganda sinnagikwata njagiteekawo awo naye ngeno eri +971 52406 709 nze njekwatira ng'okubye direct nze guddamu ku whatsapp waddeko ka message oyina kizibu kyoyagala buyambi oyagala Nyondo Green Products bedroom products n'abaami tuzirina magejjo biki twatugende batubirina penis enlargement bintu tukola ki tubirina penis enlargement manpower whatever so products zonna ezisinga mujje mutwebuuzeeko ebisinga sibyogedde tubirina etako enamba y'essimu yala kugula product yala kusevinga naffe mutugambe ebigambo ebisembayo tugende packages zammwe kubanga ensuubiza Mukama nnyina kukola ki genda tuyamba ekisembayo abantu bayite ku lulwo nagenda kubayita ku lulwe nkoola abantu mwenna bamaama bataata abaana nkoola abantu mwenna bambi mujje mutuwagire muwagire maama Nyondo ebizigo byonna nga wabyogedde nawe tulina okujja mbuno bwonna era njagala bagenda okuddamu okulaba kuba mbadde sinabbakwatako onaliako lyakozesezzaako n'amaana n'akita lw'akasente nja bakolako bayite bakwagire guze ngenda okuba packages zo mbakoola era maama Nyondo mbakoowoola mwenna bamaama bataata simanyi nawe nnyinza kubakoowoola naye abaana mwenna sanyu ly'amaanyi nnyo sebo kirimbe nga kyagamba gwe mujja na nnyina kumbe kyekijja na nnyina owaaye byansi nabyewuunya naye nengeri gyakolamu ebintu bye naye mbakoowoola mwenna mujje bambi mugule package ku lwange fune kasente oba muliwa mu nsi zonna nga bw'azoogedde maama Nyondo bakoowoola mujje oyo alabye zonna vidiyo zaffe zonna n'asiima najja n'agula package ku lwange Mukama amumpeera omukisa atazaalangako azaale omwana atafunanga ku mwami afuna omwami enesala mugitwale bwemujja ne mwagira omwana ono tazaalangako subhanallah wa ta'ala allah akbar allah ahad Mukama ali omu yekka era yena nnyini byonna yenna nnyini buyinza buli kimu kyonna akuwa omwana atafunanga ku musajja mutuufu omusajja mulungi wallahi ya Mungu akuwa omusajja ku lw'omwana ono nange tubakoowoola mujje mutukuleko ebizigo ettaka nga bwe babinyonyedde products zonna ezisingako yazisinga ozitegeera mujje mutuguleko bambi okuva wonna wonooba obudde erisi kyotuguleko ku lwaffe kuba kati tetukyakola tusaba n'omutima gumu era tusabye bantu kutuwa ssente zaabwe watulina okukola tukole nawe ovuba mujje Katonda abaddizeewo amiina olw'omwana ono n'abaguze subhanallah wa ta'ala otataaganyizibwa ku mulimo Katonda akunyweze ku mulimo toweebwa n'ofuna omusajja takuwa paka tuli okuweebwa bakuwe mufune obulamu obulungi nammwe n'abaana bammwe bafune ng'omuntu asobola okubadduukirira mu buli mbeera yonna in case kiba kihapeninze wadde ofudde amiina baclients baffe abalungi abagoberezi baffe abalungi baffe tuli wano eno Kitemu ku one of Nyondo Green Beauty Sports so tulina products zonna zosobola okulowoozaako ez'enjawulo tuziyina mpitirivu nnyo snail white yuno waali omugaso gwayo nja kuba mbannyonnyola eno vitamin C eno facial club scrub facial scrub eno vitamin C okay tulina products mpitirivu nnyo nga bwe muziraba zino zonna weeziri waliwo yali ambuuza nti zino zikolanga ki muzaba zino eno you got spa
yogurt spa, tuyina ne lemon spa, tuyina ne papaya spa, tuyina turmeric spa, tuyina ne midic spa, tuyina ne salt spa. So tuyina products nyingi nnyo ez'enjawulo ojja kuba tubanyonyola enkola zaazo. Ono naye scrub nga bw'omulaba, eno white expert, eno anti wrinkle, eno anti wrinkle mwana wa maama n'oba ng'oli mukadde ng'one wrinkles zikujjuddeko zenkana zitya, eyo tezikola ki, tezirabamu. Eno hand cream gwe wena oyina engalo mu butuufu nga zikaluba. Waliwo omusajja yagamba bannange oganuka ku mukazi ng'alina engalo ziringa za musajja nga ziringa ng'ezizo, okitegeera tuna products ez'enjawulo kyenyiza obagamba eno spray sunscreen naye nga ya spray oba okitegeera mwana wa maama, products nnyingi nnyo. Eno nayo anti wrinkle cream naye ebeera ejjako ki, ejjako wrinkle. So nnyingi nnyo olwakadde sigenda kuzimalayo. Eno coconut ki, eno ya hair. Bibino nga bwe mubiraba byonna tulina products ez'enjawulo nnyingi nnyo nga bwe muziraba. Olwakadde tetugenda kumalayo zonna kubanga tukola ki, tuzibagamba naye nga gwe kyoba omanya buli product yonna ng'ekwatagana ku mubiri gwo bagala ate oba bane n'omukyala simanyi na kumanya temula tino ndi mumpi naye waliwo eddagala cream gye balaga nti n'ogisiiga mu nnyigo n'okola ki, n'okolamu ka height. Nga sinaba kuteeka product yo ku katale kubanga tugirina, njagala nsooke nange ngiteeko tulabe, mpanvuwamuko kubanga munvumye nnyo obumpi, twagala tulabe. Tulina eno gundi, eno teeth whitener, mugirabe eno, yino wano eno teeth whitener eba efaanagana bweti n'obeera ng'ate okola kumanyi gwe ne bagakola ki, agafaanana bulungi nnyo. So tulina products nnyingi nnyo gwe wenna abeera yagadde gwe olina enkyakya nga zaagano ogamba ne woozikola ki, ne woozigira ne woozikuuba zisigala zikola ki, tezitukula, tezinyirira. So abaana bano ngenda kubanga buli kimu kibawaako, package zaabwe baziyina bakuteeko zibu kubanga zigenda kuba mpitirivu nnyo. So njagala nnyo okutuukiriza oba okusuubiza n'enkola ki, nentuukiriza oba njagala nnyo okutuukiriza kyenkoze ki, kyensuubiza. So kyekyo bannange baganda bange era mwongere okubayita tugende kubanga nzina abalala kubampulira nkuubi. Bakasitoma baffe abalungi kati package zaffe bazituwadde nga bwe mulaba tuli mu dduuka tutuuse naye nze nkutte bampadde z'abeeru ndowooza mulabe kati ono bamuwadde z'abaddugavu kati ayagala ez'abeeru ne woba oyagala z'abaddugavu kuba nze mbeera n'ennaama bw'okuba ne tukola ki ne tukuwa kati ffe w'okubawo kasita otugulako jjukira naffe we tufunirawo tulinga abakola kati kye twasabirira nga kituukiridde mbazzi kibuyaga asudde munange leero asudde naye nga annange Mamanyondo webale nnyo kale tukweyanza nnyo ndowooza naawe watukala obukoowa naye nga tukwebaza nange tubeegayiridde tubakoowoola bakasitoma baffe abalungi. Kale kati saawa zino kati nange kati nkola ndi mukozi tubadde tusaba mujje naffe tuveemu obwo obunaku bwe batulangira. Naffe twagala kwekolerera, tetwagala ssabiriza, twagala nga ffe nga twekoleredde package zaffe anaatugulako ojja kuba okoze omulimu gw'amaanyi nnyo era buli anaagula Katonda amuddizeewo. Nsaba buli anaatoola ku kyayina nagamba kangule ku lwa Brenda, nagamba kangule ku lwa Naamu, Katonda akuddizeewo naye nga bampi kyembagamba tekituufu muzigo litambalage ka pink lips kaakano naye kyenalabye ku bizigo bikola kuba woolaba ku Mamanyondo ye kennyini abitunda ye yalaga kiki ebizigo kye biri kuba nze njogeza na buvumu kubanga nze nkirabyeko nakikozesaako sometime back naye kale olw'akasente nenkivaako naye nali nkirabyeko ne wootunula ku nannyini kyakitunda akifaanana. So mbadde nsaba mujje mutuwagire products zonna nga waazinnyonnyodde teziggwayo bannange, abakyala, abawala, abasajja, abaana bato mwenna kale tubadde tusaba mutuwagireko ku lwaffe naffe tuve mu bunaku bwe batulangira.
N'olwekyo Katonda abatuweera omukisa. Amina. Amina. Tubagala nnyo, bye. Bakama baffe tubeebaza era kati mbayita bakama baffe kubanga mutuwagira. Tubeebaza mwenna tubakoowoola. Mwenna abatulaba nsaba mujje mutuguleko. Nsaba muve yonna gye muli mujje. Buli lwe mugula muba muyamba ffe, muba muyina kye mutwongerako. Bakama baffe bakoowoola. Bw'ojja n'ogula ku lwange oba onnyambye kinene, bw'ojja n'ogula ku lwa sisita wange Brenda oba omuyambye kinene. Muba mutuyambye, muba mutukoledde omulimu. Wonna we mujje nsaba Mukama abaddizeewo mujje mutuwagire. Maama Nyondo ekizigo kye kikola byonna nga waabibannyonnyodde, byonna bikola. Kuba ffe tumulaba kizigo kye kikolera ddala. Nabagala okudda obutozi era mundabe wane ndikakalabanda naye sikiriza kukula. Mwegala kudda buto wallahi ya Mungu tunoonyeeko bambi. Era abaana abasinga batuwagira bamanyi amazima gaffe. Era kimulaze sitepere tuluzinga abaana agula lazimu akomawo. Muri USA, muri Canada, muri India, tuyina atuwagira bali South Sudan. Mweyongere kutuwagira banange babike bulungi kubanga bagamba ekitiibwa ky'omukyala yendabika ye obadde y'omukyala kyekitiibwa kye. Amina. Manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga akalango kano tukuba ka ssente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality. Ayina kye yeekoleddewo. She's trying to inspire abaana ab'obuwala abali eyo that you also you can try to do something in the society. Nyondo Gilim kyekizigo kye yakoze, kizigo kirungi nnyo. Ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese. So gwe wena ali eyo, if you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina ak'abasajja oba ak'abakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja ndowooza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media ebale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Gilim ke kaloshoni akamaanyi kano kolaba. Thank you. Nyondo Media.